Engeri enfa gy'afuddemu yo etiisisa ddala akatambi ng'alina mu maaso awo ate ye Maama Phina bimwonoonekedde bannange kye bamukoze kyo kikawuka mukyala bindeeba naye muyina mu maaso awo Bobi Wine naye talubuzeeko Alien Skin bonna mbayina mu maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba viidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era ongende mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo bannange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne bano abaagalana bannange okuli Vivian Tendo ne bba njukira munnange twakava mikola awo gikyatowooba naye munnange Vivian Tendo avuddeyo n'atutegeeza n'atugamba nti ye ebintu bitambulira bulungi nnyo ddala nga we yabibalira kale bye biri mu sayidi ezeeyo Alien Skin muyina mu maaso wano ate balina kye bamugamba katono nnyo katukirabe then tweyongereyo mu maaso n'agaleero bannange omukwano gwo muyitirivu ddala katubirabe nga nkolongo nagamba matupala gwe sinkana principal nze kale essaawa zino neegomba kusinkana Alien kubanga seremba obadde oyagala kusisikana ddi Alien Skin muzeyi nowongambe njanga nyambadde engato yange eyo taata nze ne bankola ka vidiyo nga ndina Alien gome kyenfuuka ewaffe gwe taata kufukamiridde mindset woba osobola okunsisinkanya Alien ne mutuka oyagala kusisinkana Alien oba vidiyo ne mugambe ewaffe maama wange gwe Alien ayagala kulabako mukuleetere nangamba nti mundeetere newenfa tanzika newakola buli kimu nze njagala ekintu kimu Alien alabe ku maama wange amuwagira ow'emyaka 9 ayimba akayimba ke oyagala gana ne maama wo njagala maama wange ngende naye alabe ku Alien Skin wali mulabako bw'ati akootakoota atambula ati bw'ati sirina kyayagala mukazi munaku nganze mutabani we naye afa kimu kati seremba tukole bwe tuti seremba nze nkukolonga nawo nfolowinga olunaku lw'okimenga togenda ku fangoni ne maama ogende naye ngenda kulinya naye boda inve naye maama ojja mukubira ku boda yetaka n'omutwalira mu taxi sirina motoka obutasobola bali wala maama wange awulira agakulaba ku Alien oba atya mukadde wa myaka 9 agambe gaata amawulire agesanya agaliwo ye mwana mulenzi era Alien Skin ono nno nga yawezezza 100k ba subscribers. Oh my god bannaye kale tumwagaliza birungi tumwagaliza bisinga omwana agawezezza mu makati g'omwaka kuba omwaka teguweze bannaye abantu nga mumulaze omukwano era ng'olunaku lw'ejjo munnange YouTube yamusiimye era nga woolabaawo ne mutwalira eri ettereke jjukira kasitoozi wezeezo munnange ate evaayo neekuwaayo akasiima ate wenkuzaako eno ewa principal Alora bannaye principal ogezezaako tuvuga sipiidi munnange olunaku lw'ejjo yageze n'ateekayo ekifaananyi ekyo nga wookiraba munnaye omanyi ffe bajjaaji tetwetuuzaako ko munnange sesabaafi n'agamba wabula Brad onkubidde omupiira wansi awo kofe nti otyo ati principal agenda kuddamu ki munnaye naye n'amuddamu n'amugamba munnange nno kino kyolaba kirabo kya Christmas baakimpadde naye maama amaddu gampitiriddeko sikirinze nakutuuka ku Christmas naye munnange n'amuyita ku boxingidde banyumyemu oba bagenda kunyumyamu ki oba sasabaasa anaagenda oba taagende kale ate wetuli mu sayidi ezeeyo kyekyo ekikumba munnange kyolaba akubye sasabaasa kye yavuddeyo okwewunyaga maama principal ate leero ng'onsusseeko ate leero levo ng'ogenze mu ya waggulu ddala bannange ate bibiri mu sayidi ezeeyo ate wenkuzaako eno ewa mwana muwala Dolini Kabaleba muwala mukazi okay kyonna kyali munnange ono yavuddeyo n'atugamba n'aloota ekirooto kye yaloose mbu yaloose ng'atudde ne principal bannaye nga bali mu kunyumya kyokka ate yagamba yakoma okulaba principal nga wa myaka 19 kyokka ate buno budde alina emyaka 32 bannange bibiri mu sayidi ezeeyo era nga yagala ababuuze kitegeeza ki kitegeeza ki kyekirooto munnange ekyokulota principal kale ate wetuli mu sayidi ezeeyo abalala bagambye maama mbu bukadde bwe bumutawaanya omuntu w'emyaka 32 abeera mukadde kale ate
Bwe nkuzaako eno ewa mukyala bindeeba ne banaye mukyala kwa kuteerwa muyina mu maaso wano ng'ate ayomba n'abatateeka filter ku TV banange katukalabe ka vidiyo ate tweyongereyo ne banange mukyala binde kale ka vidiyo katukalabe mu maaso wano era ne kati mba mpulira bubi nti mu kamera kati temuliimu filter okitegeera anti ndi kunnakyo naye kati singa mubaddemu ka filter gomanyi singa bwenfaanana singa ndi wa kitalo nnyo nga So you miss the filters on TV? Yeah, I miss filters on TV. Hey, I do because TV tetekamu yadde ka filter mkwatula abantu babeereyo nga bagamba mbwera ku TV TV zibalungi ya mukwano nzate mu buntu katonda ba mu buntu ninga ekyokulya naye ate nina engeri gye ku TV oba yakwati bantekamu ka filter sikitegeera n'engeri gye sibeera yinza yoyo no bannange mukyala bindeeba yavuddeyo n'agamba bannange aba TV muvuba okulaba ng'ate nayo muteekamu firuta g'ate amawulire ag'ennaka agaliwo munnange ye munnansi w'e Uganda era nga badde asinziira mu kibuga Dubai kale oba tugambe gy'abadde akakkalabiza emirimu gye ono nno ng'amanyikiddwa nga Enuka Mweruka munnange abadde agenti munnange abadde amaze ebbanga mbu ng'afeera Abannayuganda ng'abagamba abafunira emirimu kale abamu abadde abafunira naye abalala era nga bigaana munnaye nga w'omanyi nga abajja kozi passport abalala simanyi abawala nga abakozesa kale ebintu bwebityo naye munnange olunaku lw'ejjo nga wogamba nti ez'omubbi ziba 40 olunaku lw'ejjo zaaweddeko munnange Abannayuganda ne bamuyita ne bamuteeka mu kizimbe ekimu ne bamukuba we bamaze okumukuba ne bamusuula wansi n'ava waggulu n'agwa wansi paka era n'afiirawo teyakomye tigamba teyazingula era ng'ono munnange nzaalwa ye Rakai district n'ate era Rakai bannaye nga mukisuusiza Rakai manyi wantu walungi tetubadde neegyo emize emibi naye maama ate webityo ebyaze Mukama amusonyiwe byonna ebyamusobako munnange maaso wano waliwo olutalo olugenda mu maaso era nga Donasia alusitudde ku Maama Phina kati simanyi oba n'aluwangula munnaye Maama Phina yagenda n'avaayo n'agamba nti ye akooye okuyamba tagenda kuddamu kuyamba teri yamutuma nti atandika ayamba ate era teri amugambye nti ebyokuyamba bireke ye nga ye yeesalirawo ku mutima gwe n'agamba kati ebyokuyamba mbimazeewo naye maama maaso wano nina Nagudi Donasia nga amuzeemu ebisongovu bannange abaana b'ennaku zino bo tebatiirako ddala abantu bakulu katubirabe nabyateera tweyongereyo nga nsinzidde mu kamera ndi wano okubategeeza nti nno nnako oyo okuyamba era sikyayamba bwe wali otuyamba twakukubira amasimu ne tukuyita era twamala kulaba ng'oyamba ne tulyoka tutandika okusabiriza bannange abantu abamu bw'oba okuze okimanyi bulungi abakazi abali mu myaka gy'oba baharima n'amakula beewumuzzaako kati bali mu kulera abazzukulu tebalabikiralabikirwa mu kamera buli ddakiika nawe weewumuzeeko otandika okulera abazzukulu ba muwalawo omuwalawo omuwe ku pulatifomu ntegeerekeka alina myaka gyakufa mukwano ani gwe wali oyambye n'abeera successful kababeere abaana ba tiktok abona byeweefuula nti oyamba nze sinaalabayo eyali abadde successful kati totutijjukanirako gwammanyi ne bbaawo oyo goyita YouTuber ate ng'akulira mu nzikiza wabula temutwasaamira nze siri mu situlago ndi mu situlago ya bulamu bwange kubeerawo kusasula rwenti kusasula school fees w'omwana wange siri mu situlago ate bayireyo wano Uganda teri ali mu situlago kubanga Uganda yokka obunkenke bwe yatuteekako buli omu ali ku situlago yakubeerawo kati temusobola kutuyingiza mu situlago y'abantu abali obulungi okutusinga kikafuwe singa fena tubadde mu nsiko inga president Museveni we yali mu nsiko n'ebaabye tubireke tubeeyo mundu nandi badde embera mu situlago nammwe oli bulungi abaana bo ku myaka emito bavuga zirwanji rova mbwe muli mu situlago n'omugagga mu situlago linga abanaku mufwe nkugambye tubiveeko ebyo tetujja bitegeera tubireke tusigale ku bino bye tutegeera mwannyina manyi nannyina tuveeyo eyo manyi mwefuula aba alina ommu gwayefuula alina ommu aze njogera just mazima ate awo wetutuuse munnange bannange Nagudi ye tewali kwewumuzaako kati simanyi oba Maama Phina agenda mmudizo oba gyagamba obuzzukulu bwange sigenda bumalirako biseera ate bwe nkuze eno ewa King Shiba si Shiba kalungi wabula King Shiba wa Mukunja munnange nno yalabiddwako ng'ali mu ddwaliro awo erimu bamusanze jjuka ennaku zino embeera gy'alimu okuva Mukunja we baafunamu obutakkanya n'amuta munnange embeera teyeeyagala era nga w'omulaba awo ng'ali mu ddwaliro nga bamutaddeko eccupa kale nno munnange tongera ate naye
okumuteeka mu ssaala bambi Mukama oyo agaba ekirabo ky'obulamu ate amutereeze bulungi naddemu ate akakalabya emirimu gye ate bwe nkuzaako eno ku Zubeida ne Zahra Toto mulowooza olutalo lwawedde ye Zubeida agambye kawala gwenza gwe tolibeera levo zange kati bisobera buli omu agamba munne toli levo zange kati oba bannange obaani omutuufu ba Zubeida oba Zahra Toto bannaye kasooke ndu batuuseko ate wano mu maaso nammwe mwerabireko. Sisuubira nti omuntu afaanana bw'atayinza okwagala abasajja nga bategeerekeka. Yes, so abasajja ne bwe mbangenza mu category y'abasajja n'abayinza okujja oku approachinga Shamim bakimanyi she's decent. Mukyala kwegamba ye kennyini omusajja alina okujja oku approachinga ajja ne discipline gyendi naye kati omwana yenna omukyala yenna atuuse emyaka egyo ekisooka nga toyigidde mu nsobi ze wakola mabega n'ogamba nti bwe mba nga nzadde wano nga n'abaana bataata sibamanyi then bwe mba nkuzeemu kati nga ntuuse mu gino emyaka kanneetereeze teri muntu omusajja ayinza ku approachinga mu ngeri yonna gye yeetwalamu n'abeera nga wabuvunaanyizibwa abantu bwe bati kati nze ngenda okusookera ddala okubanga ndowooza ngenda kufaanana kanku kato n'abalala bali mu kkowa eryo one man is army setaaga buyambi bwonna bano abantu abamu tubasobola naddala nga baali baavaako dda kati nga twetaaga kubazza ku mulamwa one man is army temweraliikirira nnyo buno busonga butono nnyo gyendi ngenda kuba nkakwasaganya mangu kaggwe mu budde mwangu nga nesho tennatuuka basuubire birungi byerere tugenda kuba tuzanya ku butabanguko mu maka yeso butabanguko mu maka buleetera abana okubeera affected kati nga bwolaba omukyalo oyo kati byetugezaako okulaba nga tuyambako gavumenti byetasobola kubanga etuuka wetasobola tuuka theatre etuukewo tugenda kuba tuzanya ku butabanguko mu maka ku Serena ennaku z'omwezi nga 18 lwero omukaaga luno okuyingira emitwalo 10 emmeeza ya miliyoni 3 yes omanyi nze ndi writer ntuula n'empandiika bwe mala okuwandiika I direct bwe mba sisobodde nga naazanya mpa omuntu omulala na directing olumu mba saagala kukola byonna kati owulira obwongo bwange obuwulira we buli I write I'm a mother amanyi ne taata w'abaana balina ekifaananyi kye balaba ku mami nti mami ali decent enkya my girl will never wake up nga omulaba ayambadde bubi oba nga yeeyisa mu ngeri etali nnungi so like I'm a respected woman nti enkya ne weŋŋamba nti nzija kuba woman MP bakampa tewali yeesiseemu I have a corporate class that I attract I have a middle class that I attract n'omuntu asemberayo ddala wansi naye n'omusanga agagamba njagala kubanga Shamim no one would love to be like that woman chill mukwano gwange chill time heals ojja kuwona and we are here for you amanya nedowoozi ali simple KUG nebaza baganda bange abandaba essaawa zino nebaza emirimu gye muteesaako emikono ensonga esinza okundeeta wano eno ensonga nyingi naye esooka yandibadde ya sho gyentegese n'ekirala kye neerabidde nga sinamwebale kunsabira kuba nti obudde buno nadda wabweru ekyesanyu kyenyina nti nsobola olaba ku njuba ng'ekola ki ndaba ku njuba ng'egwa ate ekitaaliwo ku biseera biri ebi mbeera ebbanga lyemmaze wabweru ampulaninga ngattagatta nategeka sho naye sho ze nategeka ziri mu bifo bimeka 3 muganda wange gwa ndaba eyo nsaba obuyambi bwo kusapootingako okulaba nga mbaako kyenkyuka oba kyenkyusa sho zange eze 3 entandikidde kakiri nga 9 kakiri ku kyamukabba ennakyerongoosa nga 9 okuyingira omutwalo genda beera gumu VIP emitwalo 2 emmeeza ya mitwalo 5 ennaku z'omwezi nga 17 era Desemba tuli kawanda kwa Amazoni okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 ku lusooka omwaka magere mu senta okuyingira omutwalo guno VIP emitwalo 2 ku lusooka omwaka ekyebisana ngenda kiira magere mu senta abaganda bange ntegeze egundi ezo ebifo ebyo nabyo ntegeseemu nze buli kimu nze promota nze banejja byonna nze mbikola ki kugamba neetaagamu omuntu asobola okunkwatako ku mukono okunyongeramu ku maanyi
kumpagira singa kusaba obuwagizi kuba nyina n'ennyimba ezinnemedde mu studio, nyinayo ennyimba 3, nyinayo olwatambula, njagala otambula obalumi obintambule gyeruli, nyinayo omwaka guno nali sikisuubira okubanga nzira wabweru nalwo gyeruli, nyinayo ennyimba ziri 3 eziriyo naye olw'obusobozi zinemeredde okukola ki okujja neetaaga obuyambi bwammwe. Omuntu yenna asobola okugula kungulirayo tiketi n'agamba simple nkuguliddeyo tiketi nguzeeyo tiketi bweziti ab'ekakiri mbagulidde bweziti okunkwatirayo nendaba nga nsobola otambuza omuziki bulungi okulanga neetagisa okulanga ku mikutu egy'enjawulo. Nebaza baganda bange mwenna buli muntu yenna n'aba asobodde okukola ki okunkwatirayo kyonna kyoba osobola.